message yo ku 070 mukaga 0706 chenda 90 kinana mu musanvu 87 asatu mu mwenda 39 essimu eno mugikwate nnyo eri 070 mukaga 0706 chenda 90 kinana mu musanvu 87 asatu mu mwenda 39 olwalero mbadde njogerako n'omukyalo aŋŋambye ebintabudde yafuna omusajja bayirawo sitole yo n'omukyalo oba namukyaliza ddala wano yeyogerera ensonga zino kwegamba ebintu byebimbuzaabuziza aŋŋamba kojja kisiraani kwagala kiki yagenda n'afuna omusajja kati bw'afuna omusajja actually muvubuka sijja muyita nti n'omusajja omukyala ali myaka 32 omuvubuka ali myaka nga 28 agamba naye kojja oba kwagala oba omuvubuka yajja n'enkuba ye oba bino byemugamba nti muvunamira byalira yali awakanya nnyo ekintu kye bayita omuvunamira byalo naye yamaze naŋŋamba naye kojja ddala ekintu kino oba kyekiriwo nagamba kojja muntandikwa nagamba mukazi alabika bulungi nnyo mukyala yeevuga bana bawala bomanyi abakulidde mu famire ngaga famire yabo tetujja jobe naye agamba kinsobedde nagamba ngezezaako okulwanisa okujja omuwala ono omulenzi mu bwongo kiganyi agamba kojja omulenzi ndaba talina gyantwala kwegamba omuwala nti omukyala ono kireka yamwagaza busungu omukyala yalina amaka gammwe yali naye ngaomusajja bwana abasajja abadde 11 abasajja abenze nnyo kati olwagina omukyala nanduuza asalawo nagamba nange kenyininyini kanfuneyo ekinampewoza ate after all era kinsobedde nagamba omusajja natereera bwe wayita akabanga era kikwegamba oba obusirise bagamba mbuno obusirise buyamba nnyo kubanga omukyala namubuze ne mugamba nno lwaki wali tonyonyola mwami nagamba kojja nasalawo obusazi nensirika nga ne bwadda ku ssawa 11 mwaniriza kulikayo taata jona nagamba nemulaga essanyu nenkola ntya nagamba nagenda okulaba omusajja atukyuse omusajja yalinga dda ku ssawa 11 akyuse atandise okuvumaganya navuma omukwano gwe nagamba mukwano gwange munagenda yampaganga nakola atya naye kati agamba obuzibu bwe buli nagamba mbuno ngesezaako okwejjako omulenzi oli nagamba nagenda essaayo obusiru neŋŋamba muno kino naye agamba ngesezaako kaŋŋambye mwami kimbo era ye bayirawo kimuleese ngagamba oba waliwo eddagala erisobola okugobako omuntu nagamba kinnemeredde mu mutima kati jojo ekintu ekyo nabadde nkyebuuza mu mutima neŋŋamba jojo esobola okusalawo nti kankyawe kimbo ekintu ekyo ne kigaana kisoboka olw'ensonga kimbo waza kubanga nazo omukwano ate gwe batandaga gwaka abakazi mutujeeko akajanja kajanja nebona osanga omwana nga emmere ye kwegamba nsufu n'olyanga obwongo bwonna butankuusi kino ekyono omukyala kisussemu mugambye nemugamba bannange naŋŋamba kojja ngezezaako nengezaako buli kimu kyonna ngezezaako okweteka kwegamba ngengeri twalinayo abakuyinza nti sisobola kwerabira musajja ekyo gyekiri jojo naye ate kwegamba okusinzira bwendaba kyandibadde nti no kisinzira kuwaako bakeya gyakuwa aŋŋamba nti nno ye mulenzi atafaayo omulenzi nti nno buli dakika wabanga abanyizemu n'amublokinga nakola atya era omuwala ŋŋambye nti nno nagula amasimu layini z'amasimu nempulira nga nkoye naŋŋamba era olumala nze enkomawo nenkola ki nentandika okumuddiriza nemukubira nemugamba aŋŋamba omwami wange yakomawo siga nti omusajja simwagala nagamba omusajja akomawo nanetondera nangatta nakola buli kimu nakwegamba nedabira ddala ngaakomyewo nagamba naye obuzibu bwe nnina kati obuzibu bwa mulenzi oli nemereddwa okumukyawa ku mutima nebwengezaako nenkola ntya nebwengezaako neŋŋamba kankijjemu nebwengezaako nenkola ntya naŋŋamba era yadiritingamuko esimu actually story eno nefaanagananga n'omwami omu gwe bayita galabuzi negalabuzi yaŋŋamba nti kojja nina omuwala buli kakikya yenna amundaga nosanga ngaakoze atya nogenda munju nagamba nogenda munju ye nosanga nakugaana okuyingira nakugamba muno kino nagaana okwegatta naye nagamba muno kino nagamba ne babeerawo abalenzi ne bamukubira naye omulenzi omusajja oli yanyumiza nagamba omutima gwagaana okushawa omukyala ne bwengezaako okukola ntya ne bwengezaako okukola kutya tukitunuulirenga kiki mubamu omuntu nga ye omutegedde ng'omulimu gwonna gwonna gwamusiima kati kyekiringa omwami oyo kyekogundi bwe gwamwibira gwakabyo jojo tosobola kulaba nga musajja munna abadde avudde mu nju oba oli ne bamukubira essimu
omuwala oli n'agambira ddala mbuno munnaye kuli omusajja ngamba nalumikako okooki bana abasajja abalumika amasimu nagamba nalumikako esimu nga mpulira ddala ava kubeera namwami nengana nekalakasa nenga mu mutima ati no siridda nagamba naye aterenkeera omutima nze kenyini se namukubira ate nembeera ngaeyeetonda so bannange naye tugamba nti no bannange abantu ebiseera ebisinga obungi tukyeyigirize mu mutima alusi abantu abamu oba addiction eno mwe mugyeteekamu nobeera addicted nnyo ku kintu oba nogenda kwegamba mwe muletejojo omuntu yenna ze nandisuubidde nti okwagala kwandibaddengawo olw'ebikolwa oba kyetuyita waaka ereeta waaka nti oli katujjejo olwalina omusajja bwaba takulabirira naye ng'abikozesa bulungi kyogamba nze mbeerawo kasamba nze ndi mukazi eyeekolera kasitabanga nze omukwano gwe gwampa gwe ate kikyemba njagala. Welcome back to the show. Okay, tubaniriza nnyo mwebalire ddala sindika message yo ku 070 mukaaga 9 kyetulabye gye bujja omukwano gugenda kusinga sente. Omukwano bwogenda okuteeka wali noteeka wali abamanyiraavu noteeka ne wali abamanyi sente mugenda kwekanga nga balina sente abakazi basinga kwagala nnyo mukwano kubanga engeri omuntu gyokinyumizaamu aŋŋambye ndabiridde omulenzi nangamba omulenzi asomera simanya ku Road Development Center nagamba nze mulabirira nze nkola kino nakubira nagamba muno kino mu nyumba manyanga mu nyumba lenti bamanja nenkola bwenti nagamba ate ekizibu ekiriwo oba n'agasajja kwesiriwaza uba n'abasajja busiru ate ngamba nti omusajja mwesizaako bubi amulaga mbise mbi yeepanka kati tugambe nti no yeepanga kati yakimanyi ono omukyala mufumbo yeepanga tonosonga amanyi nti ogamba kali ogumweyimirira kyomolaba yeesukira gwannagamba oka tweyanzisa nnyo tweyanze kuwebale nnyo webalire ddala sindika message yo ku 070 mukaaga 0706 in fact gisaving ekigambo kojja kimbo wa SMS kubanga yesimu gye tugenda okubeera nga tukozesa ku messages okutandika n'olwaliro fule togenda kuddamu kusindika message yo ku simu ndala eyo eri mu kabokisi twagamba osindikako message ya WhatsApp mpozi nojjikuba simu ensigadde zonna beera ng'okubako kubanga munatusonyiwa ne mugamba kojja lwaki wakyusa esimu ya message lwansonga nti nno twakitegeera abantu baffe twongera obategeeza ekintu kimu era King Swaleza actually bw'onobanga osobodde wansi awo ndabawooko ka space ddala wansi essimu eno ya message ejja kubeera nti nno gituteerako ddala wansi ewasookera ddala ku ntobo abantu baffe basobole okubeera nti nno basobola okubeera nga bagiraba kubanga bagitubuuza nnyo ne wekanga nti nno omuntu asindisa message ewantu walala essimu eri 070 mukaaga 0706 gisindikeko message yo ng'obuuza ekintu kyonna back to the normal messages tugenze mu messages zammwe twagala kalira tuula tugenda kuba tutambulira ddala obudde bwonna gye bugenda lunaku nkya lwa mande mulumanyi bulungi nnyo tetulina kulwogere obujjanjabi okuviira ddala ku makya mumanye enteekateeka zaffe okuva edda ng'olunaku olw'emmande lwe lunaku lwe twasalawo ne tugamba nti no abantu baffe mumanye programu zaffe nga bwe zitambula lunaku olw'emmande kuba kunaaba byogo kuddaabiriza mukisa lunaku lwa full packet olunaku lwaffe olwokubiri era nalwo kunaaba byogo nakuddaabiriza mukisa olunaku olwokusatu ku detoxifyinga era nabyo bibeeramu byonna naye olunaku olw'emmande olunaku olw'enkya tubakowerera ddala mujje mu bungi mujje mujjanjabe kuviira ddala ku makya ssaawa emu paka ssaawa 4 ez'ekiro paka ssaawa 4 tuggalawo ssaawa 4 ez'ekiro ate ne tulyoka tuvuga ne tujja nokubeera buli lwa mande tulinako programu okuva ku ssaawa 5 paka essaawa 7 so mwebale nnyo mwebalire ddala onagamba kojja nsaba kundagirira ddagala ly'amazzi n'eryebbugumu eddagala ly'amazzi 1 totunyonyodde bulungi nti mazzi ki gootalina mazzi ki gootalina amazzi gaawukana era mwaki tusabye ne mugamba kojja bwoba olagirira eddagala lye kitulagirire nga ng'okitwabulidde kubanga mulimu omukyala akugamba nti gano agaseerera aganiriza omwami ngalina amazzi agasikwatinga gesitayina nemama agamba nti nina agasikwatinga naye gali agaleetera emmere okontola agaleetera omumiro okontola negagyogeza emmere n'agentiko kati njagala nnyo abo nyongera osindikira emessage ombuulire naye nga eddagala ly'ebbugumu strictly ojja kukozesa muyonza
omuyonza gwokka totabulamu ekintu ekirala kyonna nkwegayiridde omuyonza gwokka gumala gwe kennyini bwona osindika message wano nja kuddamu okubeera nti no nkuddamu onagamba kojja please am so dry to the extent that if a person has not used the salivas kyandibadde saliva amalusu tegalina salivas waters to the extent that if man doesn't use salivas I don't allow him to enter. It has taken time like 5 years. It came as a result of after using masturbation, has taken bracket stroke FP church. Stroke FP. What is FP? FP what is a family planning? Yeah, I think. Mighty FP. Yeah. Stroke after using masturbation, I take a stroke FP. But this has disturbed my way of life and my marriage because whenever man comes back, just complains, and it has resulted him to just go to just go outside because now my sex life is dying. Please guide me. Okay, message nene dala webale nyo webale dala kubera nti no sendise message yes chibi baida waba chala bulijjo tubagamba ebintu bino nga temubitwala nga nsonga nkulu kati omusajja bwona amuzzamu ebyo nti ate sooka okombewo sooka okolebwo oti ebyo byonna bintu bya kisiru abantu ebiseera bisinga obungi abantu abamu ye yamanyira kintu kiriredi baina bwe mugaso ogumu gwagala amazzi agaseerera one omusajja amanyirawo tuganguya 3 fe abasajja buli obwongo bwoli budisturbinga buli bwoliteekamu ekyo kiringa bakyala nti ate sooka okombe sooka okola otya biki omusajja buli obwongo lwali buyingizaamu nti ngenda abantu wakalu ngenda abantu awataliiwo kino ebiseera ebisinga obungi obwongo bwoba obutankudde aba agenda okutandika omuzannyo ng'atya na buli kimu ate obwongo kasita bubeera frustrated ojja kwekanga nti nno byonna bifa kyekino kyogambye nti nno takyayagala kwegatta naawe so nyama ojja kukubiriza nga nkugamba olwedde waliwo kecupa eya tht waliwo ke eddagala lyaffe ogambye nti no wakozesako ku masturbation nogamba nti nomala nodda ku family plan kati byonna olwedde oyinza okwekanga nga buli kimu kyonna kyaffectinga obwagazi bwo na buli kimu kyonna nja kukubiriza okukozesa ecupa gyolaba eyiya wakati bagiyita nacho v power extra eri 3-in-1 2 gattako ne full package nywa omuyonza nywa buli kimu emirandira gyakatuula kijja kuyambako okukomyawo sense of human kubanga teriyo omuntu ali dry abeera na bwagazi teriyo omuntu abeera dry noga nti nsobola okukola sex omusajja n'anyumirwa ebyo byonna nawe kenyininyini ng'omukyalo oli omusajja nayegadde nawe ng'ovuganga ddebe pubu kogamba ng'owulira ddala wayingira wakalu abamulivuga eko anti kati kyekugambye nti oli mu sawundi eyo ejjirira eyo pubu kogamba nobanga wali okubiyako engoma eterindeege n'okubanga owulira mbune sawundi yeggukira muli kati abamu obukalu obwo bwebaleetedde obuzibu so nyaba ecupa eyo bweri mukama katonda mulungi olutandika bwotyo dinywa liri so instant to the extent that kasitolinywa gattako akasajisajja akakumpuli otungotungo n'omubisi gw'amabidde ogwo n'obisekula n'obinywa byo bijja kwongeramu ddala okulaba nti amazzi gano gajja nga ga mirundi 3 amazzi agamala agasikwatinga n'amazzi gali so nja kusaba nti nno nkubiraako ku ssimu yange eri 0705 93 essimu jajji kuddiramu eri 0705 oba eyo essimu esembyayo 64 essimu yasenga gikwatire ddala mukyala munno mukubire essaawa zino mumbejja nasola agirina omugambe nti nno senga ndi mukalu ddala kubanga bw'ogamba nti nno to the extent that if a man doesn't use saliva bw'atakozesa malusi tomuganya kuyingira kati olwo bw'olisanga atabikola ye bw'olisanga gye guno omulembe guno mulembe ki guno omulembe ng'okera ku makyanga ogamba omusajja nti sooka okole bwoti who has that time
wanya ino buddo esadukira ku precipitate rate kubanga naye some people abalina emmere olwede food olwede cooked food emmere erirwedde eri ku dining omuntu yajusiise yateddemu buli kimu kati gwe bwonakeera ku makya n'omwezza mu bibyo nti ate ndi mu kufumba ndi mu kukola kino tajja keera ku makya eseetabuse nnyo olwaliro neddogo erisooka wansiwo eddogo erisooka magulu go nebwolirogera nze ndabanyanye nnyo kiki olina owulira nti nagendako ewajjajja nebwonagenda n'onywa emitwe 10 nga wansi tewakweyimiridde on a material ground omusajja era bwebwe bewekanga munajja kukola ki kifulaba nti no bwojja olwali nufe n'otugamba nti njagala loko oba njagala muvunnamira byalo oba njagala ddagala lyakumpa kyetusooka okubuuza nti entamu erimu amazzi kubanga tumanyi kiri supplementation kiri nyongereza naye olwedde olina kutandika nga omulogero eno olina kutandika eddogo nga lisokera eno wansi nedde abaana ze nagende ku maje waliwo okwomulenzi yaŋambye oli omuwala buli lwajja naŋamba omukyala yamuteekako komandi nagamba buli lwajja omuwala abeera Rwanda buli lwalinya yamugamba nze sobola sirinnya baasi namugamba nze ninnya nnyonyi era omuvubuka yagula eya tiketi n'agimuweereza n'akola atya omukyala n'alyoka ajja naye yaŋŋamba nti wiiki eyo gyembeera n'oyo omukazi mpulirira eddala nga nyinza okukola sekisi n'ebitali nayo n'agamba era waabazze n'aŋŋamba mmanya nti ntegese miliyoni nga 2 oba 3 n'agamba ne tiketi emuleeta na buli kimu n'aŋŋamba ate nkikola mu kwagala naga naye wano nina abakazi ng'olaba nti no bw'oba omuwadde emitwalo 10 asobola okubeera nawe naga naye era mpulira nga ki kati mulinyise sexy content yamu abakazi mu improving emu ku sexy bw'oba oyagala sexy obeera expensive bw'oba oyagala obeera nti n'olinyisizaamu eddaala sooka olinyise kino omusajja ajjakera ku makya kuwa akakadde oba obukadde 2 oba 5 ajjakera ku makya agula emmotoka ng'amanyi nti gulidde mukazi so sikera ku makya n'agigula n'akwata ku mutwe olagenzi omuvubuka ayagala kwetugira muloozi yateeka mukazi sente abakazi bano abalina obubina hipusi zikobeero n'ateeka muwala sente n'ateeka muwala sente yagamba nagenda otuuka wali era omuvubuka nga teyeetuge yagamba nti era kati kojja omukazi bwe ndaba mpanvuyisa paka mu myezi 2 nagamba nga muta nemugamba lwaki naŋŋamba kojja nkubuulire nateeka muwala oli sente kati no weyandaga message za WhatsApp okumanya olwa abakazi bakanga ng'omukazi ali mu mugamba nti bannange nno nze biki nagamba olina okutegeka ebintu nze mbeera nze ngenkuba yatonye nze nga nakuwadde amazzi tegakola bwe gati tetuganye mujjakeera ku makya mutiisetisabasijja ne time will come time will tell obudde bujja kweyogerera okere ku makya bino byonna byomukanga nti nja kunywesa amazzi kiringa basajja obananye nja kunywesa amazzi bwenno nga nakutteko nsobola okukola bwenti ajja kutuuka ekiseera agikwe ekuleme boswale ogenda badakika zemuwodyanandibagireka ku siwaani emmere otandika okugitunuulira nga olaba abaana ennimi n'abaana bennyini bakutunuulire bwe bati naawe batunuulire nga tolina kyakkola olwo bwagazi buweddewo olaba abaana bakusanyukidde bakoze batya mwongere ku sexy content olwaleero luno ebintu ebiseera ebisinga obungi ensi weetuuse kati ensi abantu bakola abantu gye balinga balina sente zaabwe era gwe omukazi agamba nti noze banaye kojja nkubuulire nti noze abasajja tebampa tebakola batya tonna improvinga waakayo lwanirira ebintu bibiri improvinga wansi dabiriza omukisa bajja kuwa fe abasajja naddala abasajja abalina ku sente fe kitukuba kitono ng'ojjayo obwokuluuzi kati ono omuvubuka manyanga omuvubuka eyabadde aŋŋamba yaŋŋambye nze kojja omuwala olinga anajja naŋŋamba spendinga like 5 millions nina omuteekamu tiketi emujja e Rwanda okumuleeta naŋŋamba nengenda nemupikinga kusawo entebe nemuzaayo nagamba ate bw'aba agenda ye muntu gwenkwata akisente akange nemuwa nga ndabira ddala nti millions 3 nzikutte nziwadde omuntu gwemanyi nti no kino wiiki gyamalawa mulimu akyegomba naganza omusajja nampa millions 3 nyinza ogimuwanekola bwenti naye waakantu mutono kubanga yina ekintu kyenyumiriza naŋŋamba nti kojja oli omwana omuwala onasidde ebigezo ebyo tujja byogera ku lwakubiri yaŋŋambye ekwata naŋŋamba banga afuluma bwoti nekwatira mu mulyango
nengamba inaina ekikodwa system ezimba newakale yangambye tama ogenda ndinunuliranga ddala kituufu kyekiriwa kyekyo abaana abawala tuimprovinge mu mbeera bwekibeera nti noyina kyoyagala yes eyo essimu wansi gyolabira ddala wabala nnyo mukama wange Kingsolesi essimu eri 0 actually bajajjiko famigiro baddala yeeyo kubanga essimu eri 07006 kyenda 87 eyo essimu gyolaba wansi eriko kojja kimbowa essimu yange yesookako eyo nakugambye gikubeko mu ggulu naye akakasimu akali mu bwedi koba osindikako message tugendere ddala maaso onagamba kojja whenever I enter my wife I finish it before her and it takes long to gain the second election. What causes that? Twakunyonyola nti no masturbation buli woliwo ofuna kyetuyita premature ejaculation abaami tudde ku ground bulimu omwami nga bwamala lutu esooka awulira eddala nga tayagala kuddamu obwongo ne bukoowa nakulaga nti nakooye bye bino abantu abamu bembadde ndaba wano ku ABS mu kyaki nga bakazi bonna abasajja tebakyayina waaka nkolabira ddala abakazi bavulugira ddala era mulimuko omukazi omu ayogedde nagamba ddala kituufu mwenna ne mubanga mukola nagamba omusajja nadda nakuba omugongo nti nze nakooye omugongo ogumukuba abasaza baboda nga banyumya agambye munenze wewange newemala wiiki nga simukutteeko tafaayo nemugeze nebagamba babuulire mwemiti mulina obuzibu obutafaayo buno olusayiza okuba nga gyameketa akawogo ke omanyi jojo kankubuulira amazima kiri ekintu kimu nze sijja kittisa abasajja gye bali nagamba nti nyinyonyodde omukazi byenjagala n'abigaana ekivaamu okimanyi yeeyitira wannalumansi ngagenda addako oyo ebyo byonna nanti kyenkubuuza lwaki naŋŋamba yi tumaze emyaka egi kikyekyanoonye nemuga myaka 5 muba mukyali bakole nnyo emyaka 5 mulimu abamaze mu bufumbo emyaka 45 bakuzanayemyaka 5 naye kiva mu kumbeera ndowooza kale tujja kubyogerako onagambako kya welcome to the show abadde ato naawe otwaniriza onagamba nti no kojja bwe mba njagala okulaba mu kusiddiza mmwe eza programs ezayita kojja nkola ntya kubanga nasoose kulaba programu yammwe y'eggulo naye yanyumidde nnyo please kojja help me because I want also to show my friends when I go back to London. Okay, ochangu nnyo genda ku YouTube tetulina sid genda ku YouTube teka mbutese ekigambo kojja Kimbowa YouTube tuyinako kati programs esukka mu bisatu genda ko bugenzi tekamu ekigambo nti kojja Kimbowa bajja kulaga kojja Kimbowa research clinic kojja kulaba ko products genda ku YouTube programs affe kweziri esomesa obulungi ennyero ezikwataganya mu buli kimu nobwekyo sindika message yo ku 07006 kyenda 87 kyemmanyi nti no mukama wange line ya message yeyo yennyini gyotaddeko 07006 kyenda 87 kojja I score only one goal whenever I enter the pitch. How can I be elected how much? Actually, just get THT ojja kujja ofuna total hydrotubulation eddagala ery'amaanyi ogogola mu nseke hardening n'okwongeramu ko kye tuyita sperm count volumes. Enkwaso zaffe zino ebiseera ebisinga obungi zinaabuuse olw'endya yaffe olw'okukozesa masturbation n'ebintu ebimu nti ofuna bacterial infection olwaleero n'osirika kinaabuula enkwaso bw'oba nfumba obungi obw'oluzzi oba ebinyebwa eby'oluzizi si bw'ofumba ebinyebwa ebikwafu oba obuugi obukwafu obuugi obukwafu tojja bulaba n'amata mulimu amata agamu ng'olwokuba makwafu kontenti yago malungi gatokote gabeera tojja kulabako oko mbuno oba olabeko oko kyoba mbuno gabimbye gayise ago gaba ga luzizi kati kyeki kye tutegeeza nti nno bino byonna bye mulaba amazzi gano buli bwe ganaabuuka naddala ku bantu abakozesa masturbation go gayitawo buyisi
amazzi ago gagenda okuva gye gavudde munasonyiwa olwaleero katuddeko oko mu medical amazzi ago gagenda okuva gye gavudde go gajja gemerengula bwemerenguzi kiringa bweyiwa obuugi ku ttaka ng'obuyiye ku seminti tebudduka kyekimu ng'ayiwa amazzi oba kiringa bweyiwa amazzi mu kataasa akataasa obanula bubanuzi oyiwa buyiyi naye ate amazzi ag'ekidomola owulira nga go gatwalamu obudde ne foose ge mazzi ag'omwami we gandibadde nti ne bwogawulira nga gajja kati ekizibu wekiri nti no masturbation bw'ogikola amazzi gano agasigalira mu nseke gagenda gazigaziya ne gablokinga abantu wamu ne gagenda nga gazigaziya kati kyevulaba nti n'amazzi ago g'ofulumya ogenda okukyekanga era gyokyegendereza abo abasajja abamala amaanyi bw'amaliriza bw'ati okumala n'omukyala amazzi ge gonna nga gakomawo okuva mu mukyala because galuzizzi ekyo kyonna mu risaaki yaffe tukikoze kyevulaba omwami tukubiriza nti nywa ecupa ya THT nti ekuyambako okuddamu okuhydratinga mu system ekuyambako okuddamu okukola spams zino ne ziddamu ne zibeera nga ngumu nobeera ng'olina exercise eyo nti ne bw'owadde ogenda kumala muno nakugamba nti olina exercise ekwata force eyo nga bwolaba bwoyinza okubinira bwoti ekidomola n'obulira nga kyo kirimu force ekwata ago amazzi era abamu omala kisunda bwoti amazzi ago okulaba nti gajja ku speednego gagira ne gekwata gokka ng'okibinudde n'ate n'okyekanga nga geekutte gokka oba nga bw'oddira ecupa bwoti n'oyingizamu olugalo nga mulimu amazzi force eyo ekusika gyolaba nti n'amazzi ago gagiramu ekyo mukama katonda yakitonda nga abaami mulina pressure ekwata amazzi naye problem webeera nti ensekeza mu olwokubanga ze amazzi gano olwokuba amasturbatingako eri nga bwe gaba gavudde go gajja nga gasentalinga busentalinzi mu nseke so people wake up musukuke obudde bwakedde dda musukuke obudde bwakedde dda ensi ekola sex ensi yeyagala abantu babeerawo ng'olaba omuntu ye nga ye ate besulenga omuntu afudde sex so lwaki temukola sex okola sex kwegamba embeera yonna yonna ate bwoba okola sex tojja kula era abantu abamu bagamba bakimbe waobeera yang kati namwe jojo mukaddiyemu mwali musekerera nze ti kojja wezeza emyaka 5 nga mugamba kojja nno okuze mwami Emiliano ye yaŋŋamba Kayima ono omwogezi wa polisi yagamba mwami Kimbo okuze okulidde eddala nno bwe twali tudduka naye ate mu misinde ezennamusooka bwe twali tudduka ku komite polisi ewaggulu kw'omwaka oguwedde yanneewuunya nnyo manyi Emiliano oyo mu student wange namusomesaako mu senior 3 senior 2 senior 3 kati bwe yagira bwati n'andaba naye yali yetakyanzijukira kati bwe gira bwati n'andaba nemmala ne mujjukiza ne mukwata mu ngalo nemmala ne mujjukiza ne mukwata mu ngalo ne mugamba nti mwami Emiliano kyanzijukira nangamba nedda naye bwe batuteeka mu misinde namulekanga eri era nze nawangula ekikopo ekya Kampala Metropolitan Kampala Kempin North nze nafa twatwala omudaali era omudaali gwange ogwenkya mu butuufu ngenda kujja ngunekenekeneddemu nze ngenda okujja enkya nga ngutaddewo polisi yagunjambaze olw'okudduka so mukuume fitness tumuddukengamu problem weri nti bagenda era nasanga omukyala yansanga mu bigere nagamba Kimbo ogenda gweddalu yibonanga abasawo mwabaaki olwokuba nali ntambuza ebigere awo kuki omanyi olujja lwange lulimuuka enkokoto kati nabulira ebigere oluusi nga nali ntudde ebbanga ngaolwokuba ntambulira nze emmotoka eva neŋŋamba olwaliwo kantambuza ebigere olunaku lwonna yansanga sebo yali aganyini naŋŋamba ogenda gwa ddalu ye abasawo mwabaaki naye ng'olwolumu mutambuzengako okwo ku bigere emisuwa gyekangemuko otandikira wansi emisuwa gyonna emiramu gitandikira mu bigere kyevala detoxifying machine zaffe zawukana ku detox machines endala nti ezaffe obanga alinnya ku mayinja nti bwojja n'okunta ebigere bino ne bwoba obadde bwazimba ebigere era mwabalina abalwadde nti maama wange mulema simanya sukali yamwonoona amagulu simanya pressure zakola bwezi tisimanya ina stroke simanya tatambula simanya nti bwe ntambula okuvaalinewa kyangu okirinyemu kyangu bwekuutemuuko bwoti kwota emitwalo 3 jangu olinyemuko mu detox machines jangu ogende wamamani mulinyamuko mu detox machine enkeero gyatambula bulungi olabe nti naate embeera yonna etambulira ddala kojja njagala kundeetera ddagala namungo
Namungo kiri waffe Mityana bwe mba siri mistaken. Namungo kiri ku Mityana. Namungo oba oyita Sekanyonyi sikyajjukira bulungi naye kirabika oyita Sekanyonyi n'ogwa empirigwa n'oddako Namungo. Yes, so bw'oyitire Namungo ogwa wano wa baba yitawo Kikonge ya saidi zaawo naye sinja kutegeera bulungi nnyo olw'okuba nti nno ndudde ebbanga okuyitayo ne bwe kibanga kyekyekyalo kubanga